Ndikira buvuma ku bizinga ye wali ekizinga ekimanyiddwa nga Lwaje kinono bw'otuukayo abaana bangi ab'obuwala n'ab'obulenzi bagamba nti awazeewazeeka kuma mu kibiina kya musanvu abalenzi n'obasanga nga bayingidde ennyanja kuvuba ate abaana ab'obuwala bw'ateefumbiza omusanga ng'alimbirawo byamwe ng'atunda. Ekiraliikiriza abakulembeze nga bagamba nti ebiseera bya buvume by'omu maaso byolekedde okubeera mu katyabaga naye nga kino bakitadde kuba nti ku kizinga kyonna tekuli ssomero oboolyawo erya gavumenti eryandiyambye amabujje gano. Bw'otuuka ku bizinga embeera yaayo yanjawulo bakola ate n'abataayaaya mu budde obw'okukola n'okusoma bangi nga yo ku Lwaje ekisangibwa mu ggombolola y'e Lwaje mu disitulikiti ey'e Buvuma abaana abasinga baava ku kusoma. Bano basigala waka okuyambako emirimu ate abalala badda mu kuzannya era bw'otuula okwogerako nabo bakugamba nti baagala okusoma naye abazadde tebalina ssente nga bo abazadde boogera birala. Nange neegomba abaana bagenda ku ssomero. Nange njagala ogenda ku ssomero ate ye maama talina ssente. Nakityo Rose nga muzadde agamba nti okubulwa essomero lya gavumenti kibalumizza nnyo nga n'ag'obwannannyini tebagasobola kuba ensimbi zaago mpitirivu wadde abakulembeze babassaako amaanyi. Kuba amasomero agaliko bwegali naye tegatuyamba. Gaagala ssente nnyingi ate abamu enfuna ntono. Tubadde tetonnafuna lya gavumenti linaawuliriza ndowooza zaffe nga ffe abamu ab'enfuna entono. Mbulankoko George ye ssentebe w'omuluka gw'e Kaserere alambulula ekibalemesezza ng'abakulembeze. Amasomero ge tulina agaliwo ga private ate galiko wala. Tulinayo abaana abato abatasobola kutambula kutuukayo. Nabirema Benard ssentebe w'eggombolola y'e Lwaje erimu emiruka ena ng'ebiri gyesudde ku buzinga obutonotono alojja emize egiva ku baana abatasoma. Omwana olumala P6 n'atuula waaba omuwala be baana b'osanga nga bafumbiddwa tebanaba kwetuuka. Be bavubuka b'osanga nga batandise okunywa enjaga olw'okuba nti tebali mu masomero. Omubaka wa disitulikiti ey'e Buvuma Jennifer Nantume Egunyu agamba nti si buvunaanyizibwa bwe ng'omubaka okuzimba amasomero naye alwanya okufuna ettaka baseeka essomero nga gavumenti agisabye ebakwasizeeko. Naye ng'omukulembeze natunudde nenga nti singa nange saasoma sandibadde memba wa paliamenti n'ensalawo neŋŋamba nti eggombolola y'e Lwaje kanjigulire ettaka ku mutaka waffe gwe bayita Mukulu Kisekka abaana gavumenti esobole okuzimbako essomero abaana basome era nze ndi musanyufu bano bonna boolaba bano bakulembeze mu ggombolola y'e Lwaje yonna era basiimu. Abatuuze abakwasiddwa ettaka lino ku bagenda okussa essomero basanyukidde enteekateeka eno. Kisookera ddala ebifo tubisanze nga amasomero ge tulina gatuli wala nga n'abaana ensoma yaabwe ya mungooba kati ne tuba nti nga bwe tufunye essomero ettaka tujja kufuna obwangu bw'okusomesa abaana nga bakyali bato. Abaana babadde bagenda okutuuka okusoma ng'omwana atuuse mu myaka nga 7. Obulwadde bwe tubadde tuyina kuno tetuyina masomero. Abaana bagenda ne batwonoonekako lwa nsonga ya ssomero. Bya Kiikino, Soroti TV, Omunyo.